olwani aluyimba lwani lwa mugenzi lwaliko gole mugenzi yayimba banza ndeka kati olusi lwa bulijjo olusi lwa jjo myaka nga 2 wano sooka mala okubayisaamu eggaali bayiseemu eggaali ng'enjogera ennaku zino oba okiwunzi oba maze obayisaamu eggaali okayimba ki obadde okuba kayimba ki bakayita ekyali mu kkubo ekyali mu kkubo lwani emmotoka yatomeragana n'ekiwojjolo emboozi si ya bulimba ani aluyimba Kizito Zaavuga yali aluwandiika ne tulumugobya togenda kulimba bantu n'ensi ekulaba bweti kubanga ayinza okwaga tulimba mbw ayinza okuba yalimba nti ekiwojjolo emmotoka yanuubuka anti yatuyimbirako ekyagwe mu loogi kati ndooza ng'agoberera oli yayimba ekyali mu ssabo yimba ekyali mu kkubo twalimusuulizeeyo buluuli nakasongola kale amanya tutuuse ku kinyusi wano kati bannange monna musooke musitopinge musooke mwemala okwerolerako amannya banne nsooka obbalamusa akabatula ku Smart Media TV amannya nze Ssaalongo Mubiru Smart senior bategedde bulungi waliwo negendeseeyo naye njogeddeka amangu Ssaalongo Mubiru Smart senior nga ndi wano mu Smart Studios ofiisi zaffe za Smart Media tusinziira bakola biki abo waba Smart Media bakola ki bingi nyanti kati wowulira Smart kiva ku kigambo Mubiru Smart Mubiru Smart ye director w'ebitongole ebyo byonna tukola music okuyiiya okuyigiriza abantu okuyiiya okuyigiriza abantu okubivuga recording ennyimba eno studio nga bw'ogiraba turecordinga ennyimba z'abayimbi naddala eri omuyimbi w'akadongo kamuggwa ate obeera namukisanya wadde n'abalaga tubakubira naye ow'akadongo kamu ayimbira ku jjita eno nansangwa tukwaniriza nti eradde maamu munyooge ndabyewo ne laadiyo eriyo yakabaawo yeeti eyo zino leediyo zadda zabanga mumaka magagge mba temwagiina ewammwe twagirabanga twagiwulirizanga mba neiba leediyo zadda zino leediyo eno ogiraba yandetera emitawaana ku kyalo kakati twali tulima ewaka taata ng'alina leediyo kaseti agissa mu bokisi bw'ati n'agizaayo eri n'ajjamu eryanda limu n'agiteeka kati nga ngolokka njinjiyimbiseemu tumanyi music nava dda nga mwagala eyo nagyo giyimbisaamu nga njimanyi nti bw'onyiga lino epensa ne ligendayo bw'onyiga lino lya stop ne livaayo lino lijjayo ke nali mpaalapala nagwa kulya poozi nosooka opoozinga nga tabadde awuliriza bwe nanyiga erya poozi nenyiga gano gonna nga terivaayo kati obwongo buli engeri gye nali muto bwali muŋŋa nti nziremu ndikwateko kyenakola taata nti banaba kunnyuka nengoba seggwanga yange ey'enkoko nenkwata edyo kaseti waliwo makanika matawaani waffe bamuyita walukagga bamuyita walukagga Muhammad ali awo ntuuma nenjimutana namugamba nse leediyo ya taata naye nyamba ogikanike kati bamakane engeri bali bayaaye bwe yagirabanga epensa lyaguddeyo lino yambuze badde kikonze teyimbye badde eyimba naye kiriso omulundi gumu nenyiga mpesa neligana okuvaayo kati njisse n'antuma sigala ku maduuka ewakaaca mu sitenseni naye geno yanyiga bunyizibwa ati nerivaayo empanga yange n'agirya bw'atyo kati enkoko tutuuka bakaziyingira ntandika okwemagaza wana empanga yange nga sigiraba yali yalujuma empanga yange nga sigiraba nga nemagaza sikumbe nze nagitutte gweyagiriddemu ngaba eddalu lino litufiiriza ebintu bingi nnyo kati kyova leediyo eno njiinanga ekijjukizo nnyo gye yantuusaako osobola okujjukira kiri ekyakutuukako naye katulaba guno omulembe gwammwe ogwakati guno ogwa digito temunyiga next ng'obuuka oluyimba munyiga next n'obuuka oluyimba ne remote eno twakolanga tuti nakwatanga n'owa buubi bwoti onyiga next no timing kakati oluyimba mukyala mugere w'erubuusi egenze ku nsi egenze wala obiraba otya goba okimanyi twabalanga nti kati kana akatambe kaba kajjulako ennyimba 3 bekatukamu 3/4 olumu luba lugudde ettale katwabala no kati bw'otekamu bw'oyimbisa ogamba kati olwo eruvuddeko yaleetuke ku luli oluddako emigenzo gya leediyo eno nno bane mulina Mubiru Smart Media awo nno eyo twekoneyo bwekoonye bannange enkozi yaffe bampanvu twagala kumanya olunaku olwaleero ku nsonga ezikwatagana ku music naddala ow'akadongo kamu kubanga ndowooza oli Ssekinku ku paati eyo ey'akadongo kamu
Kadongo kamu okutwaliza awamu atambula atya kubanga gwe atambudde bubi kubanga music ono atulabiridde ekisooka ddala nsobola okwebaza Katonda nti yatufuula bannamukisa ffe byassa mu kadongo kamu atulabiridde naddala nze andabiridde nnyo ne famire yange okubanga tufuna ekyokulya nga tuli balamu katulabidde bulungi nnyo era naffe engeri gyatukwatiriddemu naffe ne tumuyirawo omubiri okulaba nga tumutuusa ku leva y'ensi yonna okumuzza obujja omuyimbi wa Kadongo Kamu abe ng'atudde waka ng'afuna ssente ku ssimu ye nga tagenze kuyimba sho si bino banguza egindi mu bikaali ng'oli mu ddiiro lyawo ssente ne zitonnya ku ssimu n'ofuna akannabbanja titi ekyo mukikola mutya waliwo yabayambyeko mukikola mutya oba mwenga mmwe mwabe abakyetetenkanyiriza anti kakati olaba bagamba enjala weekuluma ekuyigiriza okusaka emmere kati ffe tulina mukama waffe gwe twatuukira ntumusaba ntumuga twagakubuza ebiyiye byaffe n'akwatagana n'abalenzi ne bateekawo omukutu baguyita yugatuni gugenda kuba gutunda ennyimba ng'oluyimba lwoba lwapulodinga oli bw'agendayo okuluzannya bw'ati oba okuludownloadinga nusu 1,000 gwe ng'omanya nti olujja ku ssimu ya mubiru smart direct olusimu ya muzeeddaani mugula direct omukutu ogwo gyeguli gwegenda kuyiga tino oteekemu nti njagala muyimbi guno ennyimba gyazifuna bulungi nnyo naye nga naffe ne bwe twongera okufumba era nataddewo offer eri abayimbi ba Kadongo Kamu abapya bonna buli awulira nga ayagala okuyiga okuyimba bajje tubakolera tusaako busa amasannyalaze ne tukolera oluyimba twagala akatere kano kagaggawale bikatunda bibeeremu bingi muyimba jjajjange yatugamba obeeranga mugezi ng'omuli w'emboga obuuza lwaki omuli w'emboga alina okuba omugezi aŋŋamba emboga ekibala kyabaita emboga tekiriyo naye bw'ogisusa ebikuta bino by'osusa osobola okubimalawo nga tolaba ekibala kye bayita mboga kaakati naye olina kugamba n'ebino ebisigaddewo ndoza bye mba nsalaasala y'emboga kyekibala kye bayita emboga olina kuba mugezigezi nnyo okufuna ekibala kye bayita emboga bw'oba tokoze ekyo oyinza obunzika nga emboga togirabyeko kaakati Kadongo Kamu kusoma kubanga bw'abanga alina ebirungi alina kati nga mwagufuula omulimu era mulimo kusomoozebwa kimmwe nga mmwe abali mu industry ya Kadongo Kamu mwe kwe musanga oba kwe musanze okusomoozebwa kwe tusanga okusangibwa mu industry ya Kadongo Kamu kwe kuba nti aba rediyo tebakyagala kukuba nnyimba zaffe bagamba ennyimba ezo mpanvu nnyo mukole ennyimba za ddakiika 2 n'obuuza ennyimba za ddakiika 2 tukola kalango kati omuntu mu kuyimba Kadongo Kamu omuntu ayimba paati esooka tugiyita introduction neyeyanjula ey'okubinaaneko okubuulira ekinde bannange ekindeese sibabuuziza naabasiibula ey'okusatu n'akuboogera n'ayongera n'akutangaaza ekimuleese ey'okuna n'akikkaatiriza kati ey'okutaano n'agamba kambeerekereza obudde bunkutte mbasiibule sibeerabiza gye twavudde akati olwo bwengeri ddakiika 7 oba 9 n'ekyo naye ngera kirina ekikolo kwe kyava ekyo kyavaawa tuyiganya mu ngeri kyavaawa wekyava abannakatembe edda baazannyanga emizannyo naye nga tebafuna bantu mu theatre zaabwe kubanga naye bajja kukuyimba bayimbi ba Kadongo Kamu bayimba nga bazannya emizannyo nga bayimba bwe bazannya balina baga katuzannye emizannyo gino bagenda okulaba omuntu agamba nsasola omutwalo gwange ku Bat Valley ngenda wali ku National Theatre naye ndaba omuzannyo n'oluyimba mu mutwalo ogwo kaakati ne bagamba abayimbi bano basudde nnyo ebikaali effe tetukyafuna bantu kati bo kye baako ne bagamba katwekwatiremu tubeere bapulezidenti aba rediyo tetujja kukuba nnyimba zaabwe ndoza nga baagala bazannye emizannyo gyabwe mu bufunze bakikola bakigenderedde ne baweerera n'abaana bayige okukola ku rediyo kati bw'ogenda ku rediyo zonna radio stations abaana abazikolako tebagala kukuba nnyimba za Kadongo Kamu okuleka ab'enkizo nga puroguramu ya Mwami Henry Empinga mpuliramu Kadongo Kamu ne puroguramu ya Hajabu Kawunja mpuliramu Kadongo Kamu ne Mbazira Tona akuba Kadongo Kamu ne Suna Bendo ze batuyidde omubiri ku lwa Kadongo Kamu kati abantu abafaanagana ngaabo tubeebaza bannamukisa naye Kadongo Kamu alina okulwanyisibwa kunene nnyo ogenda otuuka mu rediyo abazikulira balina ebibiina bya katemba omugamba ndeese luyimba lwakiri ku luzzi agamba byebiki ebyo agenda tugobera abantu kyavaga nti ennyimba mpanvu kati omuntu abulirira atya abantu era bateekamu abantu kiri ekintu nti abantu baakoowa okubuulirirwa tebakyayagala babuulirira kubanga oluyimba lwa Kadongo Kamu lwe lukusomesa
oluyimba Kadonka lukubuulira okuva ng'oli muto paka lwokula n'osajja kula ng'olinamu ebyokuyiga bingi nnyo naye abantu baakoowa okubuulirwa abaledyo bakyayisa abantu okula kyovula omusingana mu kiraabu ng'azina binuka bo balya sente z'abantu balina sitesi nnyingi tebaagala kubabulira kubanga oluyimba Kadonka lugamba omuntu tereka sente tonywa mwenga ate ye afunye sente zagala genda mu bbaala anywe ne bannaazi malewo kati ebyo tabyagala bimukugira okucakala lugamba abantu bannaaye kuganzaganza kibi omugamba bannaye abakazi abangi kibi ate ye alina gwagenda okusanga mu bbaala olwaleero n'enkya mulala kakyova nti bakyawa Kadonka mbwe batyo era kyova obimba ne bagamba oyimba ebintu by'abakadde nombuza gwe jjajjawo tamutte kubanga mukadde kakati mmwe temulina bwe muyinza kirwanako mwenga mmwe ne mukijjawo kyabalemerera nammwe mwakireka mu bbanga bwe mutyo kubanga enkola ziri bbiri okukisiriikirira oba okukikwasaganya noga nti nedda katufune engeri gyetukikola ki gye tulwana oba abalediyo abo babakulu ba radio kubanga music wamwe bamwetaaga yadde nga bo beeyisaako temusobola bateekako mbeera nzibu nnyo ne bwe batakuba music wammwe oba mmwe ne muteekayo abantu abammwe tekisoboka. Ate kati nze ni musajja Muisiraamu eddiini gye nsoma egamba bw'olaba ekibi kijjeewo ofuna empeera oba oba tosobodde kukijjawo kyogereko ofuna empeera oba tokyogeddeeko kyesonyiwere ofuna empeera ng'olemereddwa naye ng'obadde n'omutima ogukijja oba ogukyogerako kakati bagamba eteefa etuusa mugenyi twali tuli abalede nga bakyatuyigganya TV ne zaala ng'omuntu abeera waka n'ateekamu TV ye n'anyiga remote n'alaba channel eyo kati ku TV ezo kwe twalabanga abantu nga baagala Kadonkamu bandikukubentuga kati bano tubasabire batandike n'okukola ku radio zino bakole Kadonkamu ate twali tuli awo ne social media nejja omuntu olimba alabira ku ssimu ye kasi okola video ng'ojja uploadinga ku YouTube ng'omuntu alabira ku ssimu ye n'enkya waddembe okuludda mu data ye yamusalako naye nga tukyali kulutinga abantu abafa bapya mu bafa aba Kadonkamu twagala okujja abaagala Kadonkamu bagende batukiikire ku mpewo eyo waggulu babe nga bakuba ennyimba ezo n'olaba ebintu bya radio ne TV mbere njala tubiveeko tukubya music byentegeera obulungi kale twali mutawaana naye era tuba tuyigira kubanga bwe tuba nga obitegeera nga ate mubanga abayimbamu ebya mugasaba banga tebiri bantu naye kale eyo nayo tukatuveeyoko Kadonkamu ayimiridde ku mpagi mmeka? Kadonkamu nga omanyi nti emmere efumbwa ku masiga 3 Kadonkamu ayimirira ku mpagi 3 bw'ayimirira ku mpagi 4 abamuyiiya oyo omuyiiya abeera siga kkulu nnyo amuyimba eryo nayo liba siga kkulu nnyo nona amproducinga mu studio wano ateekamu ebidongo naga omuyimbi yimba oti naye byampagi nkulu nnyo n'oyo amupromotinga oba mpuliriza akola ku radio oba ku TV oba amupromotinga amusaasanya mu bantu ze mpagi nnya kwayimiridde kubanga omupromotinga abaguzi bagula nekireeta abawagizi bali okwagala ebintu byaffe naye bali abawagizi sijja kuboogera kubanga bo balandiza kimeze oluyimba lumala kuba kumusanga waali n'agamba mbadde sirumanyi kandwagale kati ze mpagi ezo nnya kwatudde nazze kuno Kadonkamu ntandika okumutegeera abayimbi ennamba esinga babanga mbibiina ku myaka gye tunatuukagamba nti nazze kuno nedda mimpi nyagamba eggulu kale Kadonkamu abayimbi babanga mbibiina ku ssaawa za leero muyimbi wa Kadonkamu yabeeranga nga bw'aba mu gurupu eba ya Kadonkamu kati olwaleero osanga omuyimbi wa Kadonkamu ng'ali mu bandi nga ekibiina kyalimu kya bandi ekintu ekyo Kadonkamu awe mwamutuusa oba oyo omuntu aba n'enkola ye ng'omuntu era aba akyayimba Kadonkamu oba aba takyayimba Kadonkamu noza ekibuuzo oyinza okukitegeera okubeera ku bukojjabo nga banga biti kikujja kuba nti oli wammamba bino Kadonka okuyimba gwafuuka mulimo kati omulimu guno omuntu eyasoma osanga yasoma okutabula eddagala ng'ate dijje wanze no kubanga bagenda muwa ssente zawula ng'abeera mu mativu nazo kati ebina bya Kadonkamu byajja biggwamu amaanyi oba buli byegamba baatulwanyisanga ebino ebyaggwamu amaanyi twasigazaawo omuntu okuba nti ayimbye oluyimba lwe lukoze hiiti amwagadde n'amwita jja tugende tukole ennaku 3 jja tugende kati osobola okusinga n'Haji Kazibu Kapo Fred Seremba Wile Mukaabya nga bali mu The Hayers ya David Lutalo naye ng'era bakola omulimu gw'amaanyi tubalina nga bambasada
mu kibiina ky'oli omuyimbi wa bandi baba tukiikiridde mu kadongo kamu era oli bw'asomba abantu bano baga nti banaye gye tuli abakadongo kamu muliyo mutyamu bale gye basumbuwa tewaba mutawaana gonna baddembe okubimbira mu Amerika ffe tetubagaana biba bisima byennyini kale kadongo kamu nze sijja kulowooza nti enkola ye oba okugamba ngezeeko okulabika nti nno kino sigenda kulabika nti ntyoboola muntu yenna omuyimbi wa kadongo kamu alina kuba atya alina kuba nga muyonjo nga wampisa tugambe mu bufunze mu samala omuyimbi wa kadongo kamu abeera musomesa omutendeke nga talina buwandiike tebulina mutawaana kasaba nga na national ID ebisigadde tewali mutawaana ekikulu kasita alabika ng'omuntu musomesa alabira mu kitiibwa ekyo mubufunze omusomesa atalina biwandiiko naye nga ebiwandiiko ebyamagezi kijjeeyo abantu basobola kitegeera abantu kankuwa ekyokulabeko tulina entambula za mirundi ebiri tulina transport ey'ebidduka eggaali pikipiki mmotoka n'amatu teba ne number plate webagambye ennyonyi na number plate ekiteeka okuba erina kuba number plate kankubuulira ekirala ekyangu ekikuli okumpi endogo n'eŋŋamiya bitambuza abantu birina number plate tebirina bikunyuka bukunyusa era tebayikuba kipapula kitwale bwotyo nti omuyimbi wa kadongo kamu mutuufu abeera bwatyo newataba na number plate kasita bane national ID eraga nti munnansi wadde mbogera namuyimbira e Rwanda kuba teri ebibiina bitwala kadongo kamu oba ezzayire ngekyo kitegedde nnyo omuyimbi wa kadongo kamu olina kubanga toteekamu gundi kanzu biki enyambala kubanga abayimbi ba kadongo kamu ensangi zino baalinga bavumirira fiitingi ndowooza kyekituufu balina kuba mu fiitingi ebakadongo kamu babanga bajentolomaani naye kati abayimbi bakadongo kamu omuntu omusanga nga akutta sebo nga bumunywezezza ng'enjoga ennaku zino kati ndowooza tuyinza okukivaako ku mbeera emu kwambala guba mulembe guno guba mulembe kanange tondaba empale z'obukinde wange siinayo gaza jiini nakkaki n'amasuuti nagavaako byogamba nagagabagaba ne gaggwawo gonna kati ensi bagamba engabi gyedduka eraga n'omuyizi gyakwata osobola okugoba engabi n'ova neekuyingiza Tanzania oyingira buyingizi kati ensi gyeraga naffe gye tulaga tuveeyo eyo tubali tulandaze nnyo nnyo ekibuuzo Mubiru Smart yaani Mubiru Smart ye professor mu music wa kadongo kamu kakati ye musajja omu atuddeko ekyoto okufumbirwa kadongo kamu kubanga netisse omugugu gw'okuba nti njiyiza abayimbi ennyimba netika omugugu gw'okuba nti mbalikodingira ennyimba nzibafulumiza netika omugugu gw'okuba nti abazze wano mbatereeza mu nnyimba era peeni yeno gy'olaba ekola ku nnyimba n'ekitabo weekiri awo omuntu tuddamu olimba eno tuluwandiika kati Mubiru Smart ono alimu ebintu bingi osobola kuyoga n'embimalayo naye ng'omuntu omulozaako n'ofuna ali luzza olutakalira kati Mubiru Smart mu bufunze tumira round about ne bw'ogidduka era oddamu n'ogisanga kati music tosobola kumwewala omusiŋŋanamu buli every corner Mubiru Smart abeerawo seewaanye bwewaanye mu nsonyiwe naye nange nalabiraawo nga kyangendamu kuva ku jjajjange Mubiru Smart otandika ddi ojja mwaka ki ojja mu style ki otandikira wa kati music ono nze namutandika ddala muto Basudde alina we yagambira nti yayonkanga maama we bw'amuyimbiramu amuyeeyereza music ono namuva buto nga we nkunyodde ku radio eno kwali kwagala kwali kuyitibwa nga kumpita ekintu music nga kimpita ndowooza jjajjange yaŋŋamba nga muzzukulu wange wano woolina okukwata eno yeggoolo yo ogende okolerera ensi wamwe waliyo ku producer mu history ewaffe bahaaji na basheeka olaba tusobola okusamirira obuyinza bw'ensi mu ngeri yonna nange music emba namusamya nasamya music wansi kati music ono mutandika waliyo mayinza endiwo entuuma Bukomansimbi etuma Bukomansimbi kati waliwo endala ge waliwo chairman mwami Kawayala Fayiri yakola ekibiina nga bakitanjibwa Drama Kitars nga kya ngoma
naye ng'alina box gitaye waka muganda muze Celeste Kasulu oyo kati nga nsoma embuulire nempulira nti waliwo mmanyi twakyamanga endala gugula ku mandaazi wakakubaawo tulyeko ng'odde waka kubanga ebintu byeko olumu tebyabanga birungi oddayo osanga bafumbye muwogo osanga bafumbye kawunga nga tojja bitegera bulungi kakati ng'olina okukyamako bamuzeeka kuba ogule ku lindaazi wali oba ku kikajja olyeko kati wensinga n'ekibiina ekyo nga neewandiisa bannaye njagala kuyimba nga nina akayimba kange kenayiiya omwana w'emmamba nali nazaawa kaakati nzaawuse ebizibu ebingi ebyensi eno nga binywegedde n'olwaleero nevuddemu bwevi nsobole okubasanga kati akayimba kange kaliwe katyo nembeeramu mpolampola kati waliwo omusajja bamuyita Lozio Nsamba abeerawo kisagazi nga wamungewo omugenzi Ticha Lusonga omugenzi Lusonga abana abaali abatimbi ab'emikolo kati bw'ova omugenzi Lusonga oba ogenda bwoti ekisagazi waliwo enju gy'osinga nawe ya buloka ku mukono gw'ekyengo wewa Nsamba Lozio kati ng'akuba bokisi giteeyo ng'agikuba endaleka naye nga mwegayira bambi nnyamba weyazikeyo giteeriyo gimpangise ng'olimbala nga lukuba ati kakati mwami Lozio ng'agamba sijja kupangisa gita naye kanjeyazikeyo njikuwa ogende nayo ng'agiyazikayo endala ge tujja kasozi wa Jadamu tuba twambuka ng'agimpa ngenda naye waka naye nga sirina kye ngikozesa n'ekimu kuleko gikola obukozi bwenti nembeerako nga ngitawanya bwenti kati lumu nga nalina omuzigu gwange awo ku bbali gita eno ng'enyuma ennyo okutunulako kati ngimulisaako bwenti neebaka nina ttooki yange ngimulisaako bwenti nagimulisaako bwenti tulo tuntwala kati emmese ebekusa amagendo gayo mu nju eri waggulu nyingizamukaza tezaatuuka waggulu kyeva ejja negwa ku gita bweti kati gita neevaamu saawundi bweti emmese yava waggulu negwa ku gita neevaamu saawundi eno bweti enjuka mu nkoba wakati neŋŋamba emmese nensinga okusuna gita eno nengolokerawo awo nenkwata gita nengitigaatiga nenkutula enkuba nga 3 awo kale ne bukyenkya kola endala gesaagenda nekweka nali akasiko kubanga oli agikuwadde naye yagijja oluvannyuma yaginsaba namugamba gita eno yagudde nekutuka enkuba n'agamba kakati kyetagisa okukulaki ya pikipiki yabakwala okupikipiki nga okukulaki ezivaako enkadde nenzimuwa n'agigombola n'agiteekako obwayeze zakutuseeko kati omuziki eno tukutandika bwe tebiwanvu nnyo sitole eno mpanvu nnyo tojja kugisobola sitole yange mpanvu nnyo olugendo lwange mu musiki lwalimu n'emiggo lwalimu okusula ebweru lwalimu okulima ekkatala ly'emmwanyi anti kati waliwo okusiigira abantu ekifaananyi okubanga waliwo abantu oli agenda nakuwulira erinnya asobola okuba nga liwulira dda erinnya twakuwulira dda mu biru emyaka industry eno gimazeemu bbanga ki anti byawukana waliwo okubanga nayingira ebidongo waliwo okubanga ni production kati ebibuuzo biri bibiri industry najingira 2021 najingira mu 2021 mwezi gw'okutaano naye ng'ate ebya studio nabiyingira 2007 bwe nayingira ebidongo nembibeeramu kakana mwezi gumu nga njiza okukuba gita nga mpambye nkuba sho nengimaliriza kati sho zigenda mu maaso abasajja bajja bagulina kola omwami bwentakakoza Ronald yansinga nayo nga nkuba gita zonna nagamba nekyalo eno ndaba ku makya abeera munyiivu kireka temuwa bulungi ssente nakola mu kibiina kye bakita Caro Productions nenkola eyo nabeera eyo nga alina mukazi we ayimba mwita Sofia Nagaba n'agamba gwe kyali ng'ejja okola ebivuga bino osobola okukola mu studio konze nambuza oluzungu olumanyi konze okubisoma mbitegeera naye amakulu gabesigategeera kati nantwala nandeeta nagula computer nagula ne keyboard napangisa konte nateekamu obuntu nimbeera nga nzize omukolako okuyigayiga mpolampola nga nkuba gita mu nnyimba olwo ebiseera ebyo ogwo omwaka gwali gwa 2006 bwe najjira mu kuyiga studio nensoma computer ebyo nenjiga ebintu ebyo nentandika kati mu mwaka gwa 2007 nali maze okuyiga okwalinga okugesa nakuolimba lwaki olw'ekiwuka ekyeddalu olwo ne lulyawo ali n'alukola ne lungi awo wentandika okufuuka mubiru smart ekiwuka ekyeddalu Gerald Kiweewa
Okay. Eyo gyenva okufuuka Mubiru Smart kati olombedde mu studio nkubya akaalo ka Buganda olwakibuka William. N'ennyimba endala nnyingi nnyo tutambudde 27 kampase mu kyalo 28 29 kampase mu kyalo nganda teziyamba ngenda ne sikaati. Awo tukubye oluyimba lwa Kiweewa Kayumba kange tukubye Endabada. Tukubye oluyimba lwa Kiweewa baluyita batya embaga ya Kiweewa awo bingi nnyo byenzize nkuba awo. Naye ng'abantu bajja tugenda mu Mubiru Smart londi Namuwonge wali Karo studio. Kati awo 2010 mukama wange alaba nafuna obusente n'engula ekimotoka ekikadde. N'angamba gwe musajja oli mugula kamotoka. Oli mugula motoka wali badde olwana ne weegula guli omulimu ne gukolera ggwe. Kakana studio nga twekutudde. Ng'ajinguziza nga njifudde Smart studio. N'ensigala we yali nga muwarenti. Nga muwarenti n'ensasula amasannyalaze kati studio egyenva okufuuka Mubiru Smart. Ebiwanvu nnyo ebyange nno n'endongo eno. N'endongo embuusizza emyala mingi nnyo. Kale eryanguza studio eyo no waliwo omuyayi yajja n'andaba n'ankubya n'anguza ebyuma nga bibbe byonna byonna ebyansibya nasibira Jjinja. Era mwami Walukaga ne Mr. Lagadde be banzigyayo Jjinja. Naye yajja n'anguza ebya studio byonna biri bikadde n'embitunda ebimu n'embigaba. Kati bali bajjanga bajjako kimu kimu paka ne babitwala Nzuuyo kabalagala ku poliisi. Kati studio music yona ndabizza ebintu bingi nnyo era nsana kivola n'olaba ngezze newe emirembe ndaba ndi mugagga kubanga nsaani Mubiru Smart abantu gwe boogerako oli najja Mubiru mbadde enzo nsunemu ku ndongo eno kakati nange nengikwata kibangikwata ne mugamba endongo ya jjajjange kangikusomere. Kakati nga tunaawo kugisuna luyimba ki lwoga nti buno ndwogeza mugita omwo kubanga waliwo oluyimba naye luwekakasa nogaa naye mbutuufu ddo luno nga nalukutteko ndukuba. Buli luyimba lwonna lwoleeta ndukuba naye ekyenva sizikubakuba luka programu eno ennyimba zonna nzikuba. Nejjajjambaali bw'aba ayinza olukuba aŋŋamba zonna ezahiitinga badde manyi naye nga nayimbyemu wano nzikuba bulungi nnyo eno gito giraba gito eno saasoma nsoma eri munze bagikuba munze kitone kyange kizaale sigyegayira we mba ngisuna yeyina okuneegayira negamba muzeeyi mbadde nsaba onsuneko mbadde nsaba onsuneko mukama wange nenjikwata nentakula enkola ezo. Okay, kale mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde. Manya nze Jjajjambaali tubadde ne Mubiru Smart akuumata 10 mpera mpere bulungi mweraba.